Amyuka sipiika wa Palamenti Jacob Oulanyah yegasse ku badiventi olwaleero okusabira eggwanga nga lijaguza emyaka 33 bukya NRM ejja mu buyinza ssaako n'okusonda ssente ez'okugaziya ekkanisa eno esangibwa e Najjanankumbi. Mu kusaba kuno Oulanyah mwasinzidde n'ategeeza abakkiriza nga bwe batasaanye kuwuliriza muntu yenna alina ebigendererwa eby'okuzza eggwanga mu myaka egyayita omwali okuyiwa omusaayi. Build this country. So if anybody should come and try to talk to you and tell you, let's go back 33 years ago and be in the situation Idi Amin, the situation where there were wars in this country, kindly say no, never again. Ono era ayambalidde abo abagamba nti eggwanga teririimu nfuga y'amateeka n'abooza gyebaali ng'abantu batirimbulwa emisana ttuku mu myaka gye bamusibira mu bbwa. Now we talk about rule of law. Yes. But where was rule of law when Idi Amin was killing a chief justice? We now talk of freedom of worship. But where was freedom of worship when President Amin was killing an archbishop? Oulanyah asimye President Museveni olw'engeri gy'akulembeddemu eggwanga lyagamba nti lyali lijjudde obutabanguko ssaako gavumenti okuvuunikibwa ng'olutatadde. This man a magician? How was he able to pull it together, all this confusion, and restructure our country called Uganda, make it peaceful? How was he able to do this? That's why today is important. Akulembeddemu okubuulira kwa leero Samuel Kajoba nga ye mulabirizi wa Central Uganda asabye gavumenti okukola ekisoboka okulaba ng'ebitongole byayo by'ezoobujja okusobola okwanguya enkola y'emirimu. Tubeera n'emirembe. Mwebale ng'ekkanisa okutuwa emirembe gy'okubuulira naye twagala okubasabira n'okwongera mu maaso nti wabeerewo nnyo revival and reformation mu ggwanga muno. Wateekwa okubeerawo okudda obujja mu bitongole bya gavumenti, okudda obujja eri abakozi b'emirimu, okudda obujja eri abakuuma eggwanga lino, okudda obujja mu by'omwoyo eri security organization zonna. Abadiventi banoonya obuwumbi bubiri okugaziya ekkanisa eno ey'e Najjanankumbi era nga Amyuka sipiika Jacob Oulanyah abawadde obukadde 5. Juma Kiriya, NTV ku ssaawa emu.